Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Tuyige YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro njagadde mbalaga enfumba y'amagi. Amagi gano tugenda gafumba nga ga boilo naye enfumba ya njawulo si eno eya bulijjo gye mumanyi. Njagala mbalage olw'ensonga nti amagi gano ga mugaso nnyo ku mubiri gwaffe. Kati kasooke mbayitire mangu nnyo kye gayamba amagi gano aga boilo ge ngenda obbalaga okusinga tugakutunulira njuba engeri gye tugifunamu nga teyonoonese ate ng'esigadde ya mugaso. Amagi tugenda okufumba aga boilo okusookera ddala gazimba omubiri, ekirala gazimba obwongo, ekirala enviiri gazimba enviiri naddala mu baana abato. Kasooke tutunuulire engeri gy'okolamu ofumba amazzi nga bw'olaba bwentyo bwe ngafumbye ne gatokota. Bwe gatokota n'okwata omunnyo nga bw'olabye n'oteekamu omunnyo n'otabula nga bwe ndi mu kutabula. Oteekamu omunnyo n'otabula bulungi nnyo mu mazzi ago gatokose. Kati tubadde kugamba nti amagi gano ge ngenda okulaga naddala enjuba gayamba nnyo okutereeza enviiri naddala mu baana abato, okuwa amaaso, okutereeza amaaso ne gaba galaba bulungi nnyo amagi ago. Ekirala gatereeza olususu ne luba nga lulungi nnyo naddala mu baana abato. Kakati tulabe engeri gy'okolamu. Ofuna eggi n'olikuba, omala oddikuba n'oliyiwa mu mazzi ago agatokose. Olaba ndowooza bw'otyo bw'okikola n'oliyiwa mu mazzi ago agatokose, ogalaba n'oliyiwamu nga bwe ndiyiyeemu ogenda kulaba nga ngayiwamu andowooza olaba. Olikuba n'oliyiwa mu mazzi. Kikulu kye twagalamu njuba okusinga twagala njuba eyo esigale nga nnungi nga teyonoonesa. Ate ekirala twagala gabe nga tegayidde nnyo, gabe nga galimu akabisibisa katintini, kuba we gasinga okukola omugaso gw'olina okuwa omwana wo n'aba nga atereera bulungi buli kimu. Okugeza gazimba obwongo bulungi nnyo, gazimba omubiri, gatereeza enviiri, gatereeza amaaso. Enjuba yesinga okukola ekyo. Enjuba eyo nnungi nnyo. Gatereeza olususu lw'abaana abato singa oba olimuwadde. Amagi ago enatandika gamuwa nga awezezza emyezi mukaaga. Kasaweza emyezi 6 tandika omuwa amagi ago. Kati womala ogayiwamu obikkako bulungi nnyo n'obala eddakiika 65. N'obikkula n'otandika okugajjamu. Ndowooza oliraba liiro lisigala liri bulungi nnyo nga bw'oliraba ndowooza. Ogenda ogajjamu mpolampola n'ejjiiko mpolampola. Gaba malungi nnyo kugambye twetaaga njuba eyo. Enjuba kye kikulu kuba nkugambye enjuba ya mugaso nnyo. Ngenda kubalaga enfumba y'amagi ago ey'enjawulo ng'oyagala okugasigaza ng'ogalya n'ogafunamu ekyamakulu oba omugaso. Ekirala osobola okuddira eggi eryo oba enjuba yo nga yo n'ogikubira mu buugi bw'omwana omuto. N'ogikubira enjuba n'ogiteeka mu buugi nga buyidde n'ogikubiramu mu buugi bulungi nnyo omwana n'omuwa n'anywa. N'omuwa obuugi obwo n'anywa agenda kuba atereera bulungi nnyo. Kugambye enjuba eyo ewagala bulungi nnyo obwongo bw'omwana omuto, etereeza enviiri. Okitegeera ndowooza kati ogalaba nga bwe gafuuse. Tugasudde mu mazzi nga bw'olabye. Kati enjuba eyo gye twetaaga enjuba okuwa omwana omuto kikulu nnyo. Naawe omukulu osobola oggirya kuba amagi ago ogakola bw'otyo malungi nnyo, gakuwa omugaso mu mubiri gwo gw'otamanyi na kumanya. Okitegeera gayitibwa aga boilo naye nga si boilo ono wa bulijjo gwe mumanyi, wabula tugasudde tugayiye buyiyi mu mazzi ne gatokotera mu mazzi nga tugayiyeemu buyiyi. Lowooza obadde okiraba bulungi nnyo. Kati gwe omukulu osobola okussaawo kakamulali n'oliirako kakamulali n'olya. Omuto tomuteerako kakamulali, omuweerawo n'alyako mpolampola, oba n'olimuteera mu muceere oba mu kintu n'alyako mpolampola. Okitegeera mbadde nkulaga enfumba y'eggi ng'eggi oliyiwa mu mazzi. Ate nkugambye nti amagi ago gazimba omubiri, gawagala obwongo, gatereeza enviiri, amaaso, olususu lw'abaana luba lulungi nnyo. Nekugamba nti omwana tandika okumuwa ku ggi naddala enjuba eyo ng'awezezza emyezi 6. Otandika oddimuwaako abe ng'alyako mpola eggi eryo buli kanaku obe ng'omuwaayo enjuba eggi erya boilo. Obanga bwentyo bwe ndikoze kijja kuba kirungi nnyo. Nja kubongera vidiyo endala nga mbabulira n'emigaso emirala egiri mu ggi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Tuyige YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko, nyiga kaalo eryako osobole ogyegattako. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.